Kale, salamu alaikum. Tubaniriza nnyo twagala obabuuzaako akensuso tubadde tubulaganye ku maaso ku mitima ne ku mwoyo naye mutusonyiwe nga yomanyi mbunne eggwanga libaddemu ebigwamu bingi twagala okwongera okusaasira famire y'omukulu Honorable omugenzi kati Honorable Katolu Bwama akatuva ku maaso wiiki ng'emu emabega twamugalamiza ku bijja by'abajjajjaabwe era twagala okusaasira famire ab'emikwano abakona ab'eŋŋanda era gye musinza okuwanga mulaba kitalo nnyo kitalo ddala inna lillahi raji'un naye nga twagala obabuuzaako stiru mu ssanyu ery'ensuso nti bwebale nnyo okubanga mutulaba mwebale nnyo okubanga mutugobera mukama yebale nnyo okubanga ate akyabakuumye n'okulaba muno ate abatuusa ku nnaku luno osinzidde okubanga otulaba ne ku ssaawa zino webaze mukama funa ekyomwebaliza kuba guno omwezi gwa kwebaza tubulayo ennaku 10 zokka simanyi ogenda kulabira program ne tugikoze nga wabula ennaku 10 tugende ate ku idi aduha idi eyokusala ebisolo idi eyokusaddaaka idi eyokwebaza idi eyokuwaayo eri omutonzi yakutonda kyonna oyinza okukwata sobola kusala kisono naye ng'osobola okuwaayo eri omuntu oba okusibulula abantu oba okubazzaamu amanyi oba bagulira ekyokulya oba okugulira abo abatalina kyakusaddaaka naye nga bali mu position esaddaaka ali ne baba nga basaddaaka so Sekawudaba bwetyo bwembeera naye buli kanaku nze ne Sekawudaba tubeera naye ate ku nsonga ez'enjawulo twali tutunulira eddogo era tukyatunuulira eddogo ne tuyasooka nze tuweko kotoki mu makulu ga idi eno aduha kyetegeeza tuke tugende n'osaamu omulamwa gwaffe ogw'eddogo. Naam, alhamdulillah ala kulli hali ogeze noyogera ku kigambo ekya idi n'olwekyo tubeera nga tulina okubeera nga tukola sacrifice. Yes. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu abeere mu nsi abeereko Allah subhanahu wa ta'ala kiki kyamusiimyeko. Ibrahim yasiimibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala era bw'oba otunuulidde ebyafaayo bannaffe olwaleero abali e Makka ekibatwala ne bagenda ku Kaaba era ku Kaaba eyo gy'olaba eyo gye beetolola emirundi 7 era eyagizimba yali Ibrahim olw'ensonga nti Allah yamusiima n'olwekyo okusiimibwa kwa Ibrahim yakola ebintu byali bingi nnyo so naffe mu nsi tubeere nga tusiimibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ensi eno Allah abeere nga asobola okututa ensi ebeere nga etwanguyira. Sometime ensi eno etera nnyo okubeera enzibu ennyo netuzubalira nga ffe abantu olw'okubanga abamu tetukola mirimu gyani gya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako bw'osoma ebyafaayo bya Ibrahim okusibibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah yamuwa be yamuwa yali takola mu ofiisi nti oba waliwo omusala gwe bamukola ki wabula yali muntu nga mulunzi onfuna bulungi n'olwekyo mu kulunda kwe ate teyakoma kulunda kwokka yali musaddaasi kitegeeza nga bw'ogambye nti kigambo okusaddaaka kizitowa nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era kyova olaba omuntu singa akola ebintu bina mu nsi muno tayinza kubeera nga asobola okubeera nga akaba ekiyitibwa obwavu ekisooka omuntu okuliisa abantu songa nkulu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani Barau billahi minash shaitani rajim yagamba nti wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira lwolisa aba omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ono akusabira emikisa ate emmere gyakoze eki gyabalidde mubamu ekiyitibwa baraka omukisa ensonga eyokubiri kwe kubeera nga omuntu osaddaaka Ibrahim olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala olaba yamuteeka mu tahiyatu gye tubeeramu mu swala Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamusiima era bw'osoma tahiyatu ojja kubeera nga owulira erinnya lya Ibrahim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadi kama sallaita ala sayidina Ibrahima mulimu amannya aga mulimu nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nembeeramu ne Ibrahim kitegeeza nti Allah yabasiima so buli bannabbi mulimu ab'enkizo naffe mu bantu mu nsi tusobola okubeera abantu ab'enkizo siba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala tukole emirimu ate tubeere nga tusobola okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tukola ki atusiima era kyova olaba nti Ibrahimu mu kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yasaddaaka mu kusaddaaka n'abeera nga yeeyama n'agamba ayi Allah engeri gye nsaddaase ate neera n'ompa ekiyitibwa omwana nsobola okubeera nga mukola ki nsobola okubeera nga musaddaaka n'olwekyo kiba kitegeeza nti eyo no bagita nadhiri nadhiri kwe kitegeeza omuntu okweyama bantu bangi mu nsi muno beeyama naye ate ne bagana okukola ki okutuukiriza kitegeeza nti okweyama kuba buli omu atulaba essaawa zino jjukira oddeko emabega
biki biwali weeyamye n'ogaana okubituukiriza. Kino kiri ku bantu oba ne Katonda yekka? Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo omuntu aba yeeyamye ate oluvannyuma nadhiri eyo n'atuukiriza. Ate olaba Ibrahimu yeeyama n'agamba ayi Allah n'omala ompa omwana kuba by that time mu kiseera we yeeyamira yali tanafuna muki mwana. Kati abantu abasinga tumanyi okweyama ebintu mu lusaagiriro onaabeera nga bakubira mu ngalo bannange ngenda kubeera nga insha Allah mbawo obusawo bwa semiti 10 bannange ngenda kubeera nga insha Allah abaana abo bamulekwa nja kubeera nga nsobola obbaweerera ku lumbe lw'omuntu omuntu n'abeera nga yeeyama abantu nabo kwegamba ne basanyuka nagamba nange insha Allah ku ssomero eryo oba ku muzikiti ogwo oba ku kyaki nja kubeera nga mpaya amabaati 10 oba 2 omuntu n'abantu bakuba muki abantu ne babeera nga balinze ekintu kyokola ki kakati gwandaba essaawa zino kasita weeyama ekintu n'ogaana okituukiriza Mukama Katonda ogenda oba ofuna musango ewa Katonda kubanga ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an baro billahi minash shaitani rrajim Allah yagamba yufuna binnadhiri abantu abatuukiriza nadhiri yufuna binnadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Kiba kitegeeza nti omuntu bw'abanga yeeyamye ekintu n'akituukiriza ate Allah amwagala nnyo. Ofuna bulungi mwana Adamu wakati olaba Ibrahimu bw'amala okubeera nga yeeyamye n'agamba ayi Allah bw'oliba ng'ompadde omwana nja mukola ki kakati abamu abantu abasinga mu nsi muno waliwo ebigambo bye baayogera n'agamba nti Allah singa ampa kino Allah singa oba ampa amaka Allah oba singa ampa omukyala Allah singa ampa ssente Allah singa ampa ddiirwe neekola ki ngenda kubeera nga nkola kino kagamba Allah singa ampa emmotoka buli omu yamanyi mu nsi kyaha kyeyeeyama n'olwekyo okweyama essaawa zino oyinza obutakulaba naye Allah nagenda kikuweereyo mu maaso nga n'okwerabira weerabira dda. Kakiba kitegeeza ekigambo nadhiri kintu kizitowa nnyo obweyamu kizitowa nnyo era nkubiriza abantu bw'oba tosobola kutuukiriza kintu lekeraawo okubeera ng'osuubiza abantu. Kambuzeemu obweyamu buno obukola nga kuba weeyambwa mirundi 2 kyendowooza oyinza okweyama nga toyina kyosabye nobawo okweyama ng'osoose kukola ki kusaba nti ayi Allah singa ompa omwana nja muwayo nga saddaaka oli n'agamba ayi Allah neeyamye okuwaayo amabaati 2 kuki ku kyaki eno ku muzikiti oba ku ssomero lino naye nga tataddeeko muno singa ompa amabaati 2 nja kukola kino njagala tubyawulemu kaawo. Ekintu kino ebbanga ly'omala nga ofulumizza ekintu kubanga olwaleero bw'otunuulira nti Ibrahimu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ne yeeyama ti ayi Allah neomala ompa omuki omwana naye nsobola okubeera nga mukola ki mukuddiza nga saddaaka. Kyova laba nti ebigambo bino yagamba nti ebigambo bye twogera tulina obyegendereza. Ofuna bulungi omuntu ayinza okwogera ekigambo wallahi sawa zino ekigambo ekyo abantu abasigadde ne bakitegeera mu maaso. Yagamba nti adibu yagamba ow'amagezi yagamba nti asumutul hikma okusirika gaba magezi nagamba laisa kullu swamiti ghayru alqadiri ala raddihi si buli abasirise nti abatamanyi nti abamusiru naye abategeera. Ofuna bulungi era bagamba nti asirise takola kya teyejjusa mulimi lwaffe olw'Ebuganda. Kati mu kigambo nadhiri kino abantu kibalina okumanya abantu bamanyi okubugumya abantu olw'engalo onfuna bulungi omuntu n'abugumya era abaana bakukamera essaawa zino bo abantu bangi basuubiza abantu ate oluvannyuma mu kigambo kusuubiza Allah era ekintu oyo n'akimuwa asuubiza naye mu butuufu n'agaana okikola ki n'agaana okutuukiriza. So kigambo kutuukiriza gwe mukolo gw'obadde oyogerako idi Allah girikola ki gye tuliko gye tugendako. Era Ibrahimu essaawa yatuuka Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamuwa omwana. Kati obuzibu bwali busigadde eriye bingi Allah byatuwadde abatulaba essaawa zino. Kati Allah byabakuwaddeko beera nga insha Allah okwata oweeyo. Kyova laba abantu abasinga
bafuna emaali Allah n'aleeta ababbi n'agikola ki Nebagibba. Allah subhanahu wa ta'ala emaali bimaana itirafuha Allah emaali n'agyonoona nosanga omusuubuzi eyali asuubula e China yali asuubula mu America yali asuubula e Japan ebintu tebikyakola ki tebikyatambula olwokubanga nti emaali eyo teyakwata kujjamu mutema gwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga buli wowaayo Allah emaali eno agikola ki agikuuma taba Allah subhanahu wa ta'ala wategeza mu Qur'ani billahi shaitanir rajim yagamba nti wa fi amwalihim abange mu mali Allah subhanahu wa ta'ala agambe nti mu mali je mamba wadenze Allah kubanga emaali ya Allah Allah yagamba nti almali mali emaali yange emaali ya Allah agamba si yange n'okujja kwayo yagamba nti wa fi amwalihim haqqu ma'lum lisail wal mahrum nti Allah banga alina kyakuwadde kwata omutemwa oberenga osobola okujjako koje ku sente zo oberenga osobola okuwayo omutemwa oberenga oba osobola okubeera nga osobola okusaddaaka ofuna bulungi kyovula waliwo ebintu abantu beebuuza lwaki riziki ebuze lwaki ebintu biganya okukola ki okutambula abantu tebakwata maali kujjamu zaka kyate ezaka ebeera esobola okubeera nga ekuuma emaali oyo omuntu so kati Ibrahimu atuuka ekiseera Allah amuwa omwana bw'amuwa omwana yafuna ekiyitibwa endooto era nkubiriza abantu mulimu endooto tusaba nnyo Allah akuwa endooto gy'oteekeddwa okuloota endooto ng'oloota endooto etegerekeka n'abantu abasinga baloota endooto misotaminya ofuna bulungi simanyi misambwa ofuna bulungi omuntu londa saba Allah oberenga oloota ku ndooto nga kwegamba otikula container omuntu oberenga oloota endooto ng'olinya ennyonyi omuntu oberenga oloota endooto kwegamba endooto eyo erimu ekiyitibwa ekyamagero mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala era Ibrahimu yatuuka ekiseera n'afuna endooto nga Allah yennyini amugamba wange Ibrahimu jjukira bwe wagamba nti weriba nkuwadde omwana ojja kubeera ng'omukola ki omusaddaaka mu butuufu Ibrahimu yatuukiriza era nga Allah alabye ddala nti Ibrahimu agenda kusala mu ki agenda kusala omwana we nga saddaaka kati Allah olw'okubanga yalaba nti Ibrahimu takkirizibwa kubeera ng'asobola okuyiwa omusaayi gw'omuntu omwana we okumusala nedda kajja kubeera akalombolombo n'abalijjawo tubeere nga buli muntu asala mwana we ofuna bulungi kati okweyama okwo Allah agenda okubanga inal amaru binniyati Allah atunulira muki mutima Allah agenda okulaba nga Ibrahimu amazima kyaliko kituukirivu agenda kusala muki mwana seera ekyo Allah n'atuma Jibrilu malayika Jibrilu Gabrieli n'agigamba egende mu jjana ofuna bulungi tulina malayika akuuma ejjana ayitibwa Ridwan n'agamba nti gendako mu jjana ogambe malayika ayitibwa Ridwan omugambe abeere nga insha Allah akuwaayo endiga samin endiga ensava endiga eyo obeere nga okitwalira Ibrahimu endiga enunule omuki omwana kati idi eno eba tutegeeza nti abantu ffenna bali mu nsi twalibadde tulina okubeera nga tugula ente oba embuzi oba endiga oba eŋŋamiya obeere ng'otuukiriza akalombolombo kyalibadde kiti olwaleero okubeera nga nze udaba gwe bagenda okusala balibadde bansala nadda ng'akyali mwana so kati tutegeeza nti abantu abasinga yidi eno nkulu nnyo erimu ekyamagero erimu ebyafaawo by'amaanyi nnyo so yidi yakuyiwa musaayi yidi yakusaddaaka kubeera nga tukola sacrifice nga tutuukiriza akalombolobo kaani ka Ibrahimu so tukubiriza abantu mwenna abatulaba essaawa zino insha Allah yidi ejja kubeera nga ennaku zijja kuba nga 3 oba tosobodde okusala ku yidi kwennyini awo osobola okubeera nga insha Allah olunaku olukola ki oluddako olukola ki olusala mpaka wejja okola ki so kyekikyo yagadde tukooneko ti abantu balina okubeera nga batuukirize tusale tugule ente kubanga wali otunulira omuntu alina essimu ya mitwalo kumpi kakadde mitwalo 5 wallahi n'obusatu naye nga ate embuzi ya mitwalo kumpi nga 3 mitwalo 25 tasobodde gikola nga gikola ki so omuntu abatulaba essaawa zino insha Allah tusaddaake okusaddaaka n'okugaba kintu kisembeza omuntu ku mwanjo n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahimu Allah yamusiima kumanya Ibrahimu Allah yamusiima ku kigambo okusaddaaka abantu abatulaba essaawa zino era kyova olaba omuntu ng'asaddaaka omuntu ng'ayamba abantu nga Allah amuwadde ssente
tasobola kusigala kyekimu okufuna bulungi tasobola manakaso abdi mali omuntu tasobola kendeera mu maali ye kasitaba nga asaddaaka ng'awa n'okuwaayo ofuna bulungi so kati bakitegeeza nti Ibrahimu yasiimibwa era lumu ku malayika za Allah subhanahu wa ta'ala zaatuka ne zigamba Allah ayi Allah omuddu oyo ali mu nsi ddala tugende tutumugezese tulabe malayika ngegamba Allah yagamba bamalayika ti omuddu wange ne munamugezesa ekigezo ajja kikola ki malayika nejja mu kifaananyi eky'omuntu neyimira ku lusozi negamba Ibrahima wange wakitompa ku bisolo ebyo twatugende byali akola ki kitegeeza nti ebintu ebirimu obugagga mu nsi okulunda okulima obusuubuzi ofuna bulungi kati ebintu ebyo bwe singa Allah bakusaasidde ne tubikola birimu ekiyitibwa eky'obugagga ebintu ebisatu ofuna bulungi so tubategeeza nti Allah wabiteekamu baraka ensi eba ejja kutambula buki kuba bannabbi ba Allah bonna oba ogenda obatunuulira emirimu gye baakolanga gyalinga mirimu bwe giti ogenda ku nabbi Nuuhu yali mubazzi yalinga abajja ebyo byonna ogenda ku Daawuda yali ayokya iodine ebyomu ebyo yalinga akola ki yali wamutawaana nnyo nga okafulu so ebyo byonna wotuna nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali nabbi wa Allah ate nga musuubuzi ofuna bulungi so kiba kitegeeza nti abasiraamu leka kubeera nti oli sheekh otuddawo butuuzi nti ng'olinda sente zakuki zakumukeeka nedda olina kubeera nga insha Allah osobola okukola era mbakubiriza insha Allah abatula isaawa zino abaffe tusaddaake ate bwe tusala ebisolo ebyo bannange tusaddaakire kuki ku bantu balye ku nnyama tobisala nobyesigalizaako olina kubeera nga osala ate nga bwokola ki bwogabako kati olaba ekintu kino ekyokusala singa omuzadde andaba essaawa zino nga Allah akwadde ku ssente akabonero ako oba akalombolombo ako kagamba kabeerewo awaka n'abaana bano bakule nga bamanyi ti daddi yalinga akola ki yalinga asaddaaka yalinga asala ekisolo kuidi ki idi adhuha nga ogikoze eki wegiyise inshallah bamu bayinza okwebuza emigaso egiyinza okubeera mu idi adhuha eno bagitwala nga kikulu basaddaaka asala busazi kisolo nekigenda kikwate waliyoko ku migaso egimu koja gyoyinza okulombolayo oba okusokoolayo n'ogamba guno ne guno gwa nkizo ku lunaku ng'olwa idi adhuha by the way bw'otunulira ekyafaayo kya Ibrahim ku yidi eyo yennyini ey'ebisolo nti kakati akabonero akasookera ddala ekisolo kyennyini ky'osaze kigenda kubeera nga Allah akireeta kuba first of all Allah subhanahu wa ta'ala ekisolo ekyo ajja kubeera nga akireeta the day of judgment kubanga waliwo abantu wali bagenda mu bbaliro nga Allah agenda kubeera nga atubala tugenda kuyita ku siratwa kiba kitegeeza nti ekisolo kyo kyewasola ku yidi adhuha kyekijja okubeera entambulayo omuntu kyajja okubeera nga asobola okubeera nga akola ki yebagala akibe nga kisobola mukola ki okumutuusa eri basiratwa ejja kuba nzibu nnyo wansi wajja kubeera nga waliyo ebintu omuliro waliyo emisota awo natwala tugende naye nga ekisolo kyo kyewasala insha Allah the day of judgment omuntu ajja kubeera nga Allah akireeta abeere nga asobola kikola ki okukikuwa so ebyo byonna era kyova olaba bw'otunira ekyafaayo ky'endiga eyo Ibrahimu gye yali agenda okusala endiga eyo yaliwo ku mulembe gw'abaana ba nabbi Adamu yali abaana ba nabbi Adamu kyova olaba nti oyinza okubeera mu nsi muno nga riziki Allah agisibye naye ng'oluusi riziki eyo Allah okugisiba kwayo yeetaagisa kugisaba kyova nti waliwo edduwa esabibwa ti ayi Allah madde nkusaba riziki bwebanga eyina bwe yeesibye Allah nkusaba ogisembeze bwebanga ayi Allah riziki ntono nnyo Allah gifuule nga riziki eyo nga alhamdulillah ebire nga kinga nnene nga nnyingi kati bw'osoma ekyafaayo nti abaana ba nabbi Adamu kubanga nabbi Adamu yazaala abaana babiri onfuna bulungi kakati nga omwana azaaliddwa n'omulenzi omulenzi ono tali supposed kuwasa ono muki muwala ate okutuusa wanaalinda lutuki kati waliwo omu omuwala yali azaaliddwa ekiseera ekyo bali bamuyita Kurayima kati nga bano abalenzi ababiri bagala mukola ki bagala ku Abiru nani ne Kabiru bagala muwasa so nga ate ono azaaliddwa ne Kurayima takkirizibwa kola ki okujjako ng'alize luki ki n'agaana oli muganda we okumukola ki kati Allah subhanahu wa ta'ala
kwaba abaana babiri Kabiru nani na Abiru omu yali mulunzi ate ng'omulala mulimi kati Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga ekiseera ekyo yagamba nti abaana abo njagala okubalaga nti ani anaawasa oyo ne bakwata ebyobugagga byabwe ne babitwala ku lusozi babitwala ku lusozi Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta ekiyitibwa omuliro n'abeera nga yatwalamu endiga y'omu kwaba baki kati nga kabonera kali kalaga nti nno ono yali sapoti tokola ki okuwasa ono kati endiga eyo ye Allah n'agitereka mu jjana era Ibrahim bwe yali agenda okusala omwana we yendiga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yeragira yani Jibrilu agenda agijeyo mu jjana abeere nga agikola ki kitegeeza nti ekigambo sacrifice kizitowa nnyo so abatugezeeko olaba okumanya sacrifice yagenda wala nnyo olaba waliwo gye bayita akika tujja tusomesaako so kakati omuntu ayinza okubanga ebizibu bye tulina bingi nnyo omuntu n'akaaba embeera naye nga tebakusalira akika ofuna bulungi kubanga omulenzi ziba embuzi mmeka ziba embuzi bbiri omuwala ziba embuzi ki emu lwaki kubanga omulenzi asukumira ku ki so akika eyo erimu obulombolombo lwaki nga bulwosala akika eyo kubeerako n'edduwa ezikola ki kugamba oba omaze okubeera nga bino ebirwadde byalizo tukwata bisukaali bipuresha bino ebizibu by'ensi byetutomera onfuna bulungi akika erina engeri gyekola ki gyetaasaamu era kukubiriza gwandaba essaawa zino tunyiikire nnyo okubeera nga ate singa okumanya Allah atwagala nnyo bw'otandika okwezuula nga akika tebagikusalira olusi wayinza ng'okyali muto kati ng'okuza osobola okubeera ng'ogikola ki ng'ogikola kisooka tugamba nti abatulaba essaawa zino ebizibu byonna bye tulina mu nsi tusobola okubivaamu olw'ensonga nti buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala yakituwa naye ffe abakola ki n'osanga omuntu mu nsi emali yeesibye naga ya Rabbi bitubiganye omuntu n'abeera nga omwana wo g'ozadde agenda kutomera edduniya eno edduniya gy'olaba sahaba ejjudde mashakiri edduniya ejjudde ebizibu ejjudde ebisiraani ejjudde abantu abataagaliza ejjudde abantu abalina ekiiso ejjudde abantu abalina ensaalwa kwegamba omuntu n'abeera nga ye ali awo ensi emukoze eki emulemeredde naye ng'ate kintu kyangu nnyo kyetusobola okubeera nga akiikayo ekolebwa oba n'edduwa weeziri ezisomebwa so eyo yonna embeera tusobola ki so bw'oba ozadde omwana balinayo akiika togigayaalirira nga tukyagenda mu maaso ndowooza dduwa bagitegedde era bamanyi na lwaki olunaku luno gye luli na lwaki tusala ebisoloko olunaku ennaku zino 10 nga tunagenda ku dduwa nga bw'onnyonnyodde zo zirinamu makulu ki tuzinemu katono nnyo nazo kyapu ng'omanyi ebintu oli seeka nkolagana nnyo ne seeka udaba omumanyi ennaku zino 10 zoyogeddeko ennaku zino 10 zizitowa nnyo Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani a'uuzu billahi minash shaitani rrajim yagamba nti wal fajr Allah yasooka n'alayira Allah alayira kati Allah bw'alayira ennaku n'alayira amakya n'alayira salatul fajiri n'alayira obudde obw'okumakya Allah aba ayina ki Allah aba ayina ensonga lwaki akoze eki Allah n'alayira n'ennaku 10 z'ova okola ki okumbuuza ennaku 10 zino abantu ze tulimu oba abantu abazisiibye zirimu nnyo ebyamagero ebyaliwo mu kiseera we tutaali kyova olaba Umar ibn Khattab yagamba man yaqra'u tarikh omuntu wasoma ebyafaayo omutima gwo gubeera n'ekiyitibwa essuubi kubanga embeera olwaliro gy'olimu waliwo abagituukamu naye abagituukamu bagivamu batya kati nga si kulwisa eyo ennaku 10 ky'olina omuntu zalina okumanya andabe essaawa zino mwe muli olunaku Katonda bwe yasonyera nabbi Adamu muzine 10 nga tunatuuka ku Idi Adua Adamu Allah yamuwa ejjana wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an a'uuzu billahi minash shaitani rrajim ate ontutteeyo Allah yagamba nti ya Adamu wange Adamu iskunu anta wa zawjuka aljanna Adamu nkuwadde ejjana ne mukyalawo Hawa wa kula minha ragadan haythu shi'tuma Adamu lya byonna byoyagala mu jjana teri kufa teri kulwala Allah yagamba ani
ne mukyala we n'amugamba naye wala takuraba hadhihi shajara fatakunna min adh-dhalimina ejjana gye nkuwadde lya byonna naye guno omuti ashajara guno omuti gukole ki gwesonyiwe togutunulanga nako togusemberera nga bw'omanyi nti tubeera mu nsi muno ne bakulabula ne bagamba omusajja oyo mwegendereze omukyala oyo mwegendereze oluusi abamu tufuna ebizibu naye ebizibu bino bye tufuna tubifuna ku bannaffe oluusi nga bakulabula gwe n'okola ki ne Adamu Katonda yamulabula Allah yalabula Adamu n'amugamba gwe omuti gwegendereze nono shaitani aganya okuvunnamira mwegendereze ayinza okugobesa mu jjana abantu bangi olwaleero bali mu mawofiisi bannaabwe babagobesezza abantu bangi olwaleero bali mu nsi ez'ebweru naye ng'omuntu akulemesezza Kampala omuntu akulemesezza America omuntu akulemesezza UK omuntu akulemesezza Dubai naye nga muntu munno n'akugonjola ebintu so ne Adamu Allah yamulabula n'amugamba oyo aganya okuvunnamira ayinza okugobesa mu jjana era ajja kukola amagezi gonna abeere nga ejjana eyo agigobesaamu so ennaku 10 zino Allah subhanahu wa ta'ala muli olunaku nabbi Adamu yasaba Allah n'amusonyiwa zamaani bw'abanga Allah yamusonyiwa kakati gwandaba essaawa zino tukoleremu emirimu emiki bwe kuba kusaddaaka kola ki bwe kuba kubeera nga koleramu emirimu emirungi liisa abantu kola ki twatugende sabiramu nnyo Allah kubanga ebizibu bye tulina biki bingi katugende ku lunaku olulala kubanga ombuuziza ennaku 10 Allah subhanahu wa ta'ala olunaku olulala mu nnaku 10 zino nabbi Ayubu jukira nti Ayubu Allah amwogerako mu Qur'ani ne mu Bible ate Allah amukola ki Ayubu jukira yali mugagga nnyo Ayubu yali alina Allah yamuwa obugagga okumala emyaka 7 nga mugagga nga buli kimu kyonna yali akirina Ayubu kitegeeza nti omuntu omugagga nga buli kimu kyonna akirina bakyala bakola ki abayina onfuna bulungi Allah n'atuuka ekiseera Ayubu Allah n'amugezesa emaali yonna gye yali alina Allah subhanahu wa ta'ala n'agikola ki Allah n'amuleetera obulwadde Ayubu n'alwala obulwadde okumala ebbanga lya myaka 18 abakyala bonna bye yali alina badduka n'asigaza omukyala omu ayitibwa Rehema oba Rahma tuwasa abakyala mu nsi muno abandaba essaawa zino kaddekonakaawo tuwasa baki naye mubamu abakyala nga abakyala bagumiikiriza ate nnyo kongerekaako n'agamba nti insha Allah nze kangumiikirize olw'omwami wange wadde sente zigenze naye nze wendi kamata kwetuli abantu batulaba tuli kodinga tuli live Allahu akbar tuwasa abakyala naye twegendereze waliwo abakyala be tuwasa ng'oli azze alina ekigendererwa kye lwabyanfuna ng'omukyala alina goal era ng'ayagala akigguse ayagala kikola atya akigguse ofuna bulungi so kakati twegendereze nnyo kati nabbi Ayubu yennyini yawasa abakyala emaali olwaggwaawo bonna abakyala ne badduka n'asigaza omukyala omu so kakati gwe omusajja gwe andaba essaawa zino insha Allah abakyala bazira mwebale bagumiikiriza mu mbeera yonna era tunulamu abo abangi mwabo b'oyina olabe naye ddala nga bino byenina emmotoka ettaka ennyumba bizinesi nga biweddewo ani ayinza osigala Allahu akbar yagamba tamaharu ikhtiyadu lhabibi gwandaba essaawa zino weegendereze ng'olondo omwagalwa fala tataajjaru topapa la takhtaaru biayunika weegendereze bw'oba olonda tolonda face la takhtaaru biayunika bw'oba olonda tolonda kikula kyamukyala togeza yagamba ikhtaaruha londa omuntu nga omuntu gw'olonda biudhunika biki by'owulidde ku udaba biudhunik biki by'owulidde ku musajja ono abasajja tugudde mu buzibu lwakubanga abasinga bonna tulonda beauty n'olonda omukyala olw'endabika ye nabbi yagamba nti sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iyyakum abange mbeewaza mmwe iyyakum mbeewaza okuwasa bakyala bakaalaala kyala abalungi ennyo nabbi yabatugaana iyyakum alamatul dimani ye mukyala
gwogenda okuwasa nga naawe obanga omutunuulira alhamdulillah kyekyo ng'ogamba ewamwe weewo wafuna bulungi nkufuna n'omuwasa nga twawulira akantu konna kasaakaala kubanga eno idi aduha twagala abantu bongera okukola ki okugitegeera bulungi nnyo nnyini ddala seeka ennaku ekkumi ze twakakolerako ebintu ebyaliwo ebyamaanyi bisatu twogedde ku Ibrahima ne twogera ku Adamu okusonyiyibwa kwe twogera ku Ayubu okuddibwamuko okw'essaala Ayubu Allah amala omwanukula okumwanukula kwe okumanya bannaye okusaba kigambo kikulu nnyo bw'abanga Allah yanukula Ayubu mu mbeera gye yali alimu obugagga bwakomawo obugagga era Allah yalagira Jibuliru n'agenda mu jjana n'ajjayo essuuti gy'omanyi nti essuuti omuntu akola atya ajambala Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'omanyi nti kyaba yagadde akikola ki akigaba n'amuzzaayo Ayubu ku myaka 10 n'abeera mbooko myaka 15 wallahi n'abeera mbooko n'azzaayo Ayubu emabega emyaka 15 n'omukyala we gwe yali naye naye Allah n'amukola atya n'amuzza buto kitegeeza gwe ndaba essaawa zino ebintu bino byetusomesa kisoboka kyova olaba nti ebintu bino buli wobisoma embeera gy'olimu oyinza okuba nga Allah akyusiza nga nakwata mubuki bukwazi bulamu katono nnyo omukyala Allah subhanahu wa ta'ala yamuzzaayo buto emmaali ne bazaana abaana Allah abaana n'abakola ki ne bakumawo so Allah subhanahu wa ta'ala okumusaba kisoboka so gwe natulaba sagala weeraliikirire waliwo ekikuvuddeko waliwo ebintu ebivudde mu bulamu waliwo ebitatambula bulungi bw'osaba naddala muzina ennaku ekkumi Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula essaala ensonga endala kyetuyiga mu nnaku zino 10 Allah subhanahu wa ta'ala nabbi wayitibwa Yunus oyo aliko ekyamagero era ekyafaayo kyali kyamaanyi nnyo Yunusu Allah subhanahu wa ta'ala yamumisa ekyennyanja okitegera bulungi olw'obujeemu kaakati ekyennyanja ekyo jjukira bw'amala okulinnya eryato lyafuna ekiyitibwa obuzibu abantu abali mu lyato abamutwalako eryato litabukira wakati mu nnyanja abantu ne beebuuza bannange eryato lino litabuse muffe muteeka okuba nga mulimu ayina ebisiraani kyova olaba ntera nnyo okwogera ensonga eno tolwaleero accidenti ze tufuna mu mamotoka mu mabaasi ebizibu tubifuna ku bannaffe oluusi biba nakuffe n'owulira nti emmotoka yagudde e Masaka n'owulira emmotoka yagudde e Jjinja n'owulira ennyonyi yavudde waggulu n'ekola ki kakati oluusi ebizibu kuffe abantu tuba nabyo kyova olaba nti waliwo essaala oba edduwa omuntu ng'agenda okulinnya ekyebagalwa ofuna bulungi kubanga buli olinya ekyebagalwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu b'osanzeemu oba mu mmotoka oba mu baasi oba mu kamunyi oba mu nyonyi wonna oba pikipiki bodaboda twatugende abantu baba n'ebizibu byabwe kati gwe abalinnye n'osaba essaala kitegeeza gwoba olina byokoze eki Allah alina wajja okukola okutaasiza era bwe batuuka mu lyato bakuba ekiyitibwa akalulu bwe bakuba akalulu ku Yunusu okitegeera kati Yunusu oyo ekyafaayo kyo kiwanvu nnyo naye kyetwagaddemu lwaliro omuntu ovuga emmotoka naye ng'emmotoka yo abantu bagirinnyeemu tojja kugaana abantu kulinnya mmotoka kubanga ng'era omuntu so abantu tufuna ebizibu naye ebizibu tubifuna kuba ki ku bannaffe omuntu n'agula emmotoka wallahi emmotoka neesaanawo mu ddakiika ofuna bulungi emmotoka ng'ate muba mwetaagisaako waliwo edduwa esomebwa Allah ng'akuwadde emmotoka abantu basobola ogikubanga basobola ogikuba ekiiso yes bakikuba ekiiso omuntu alinnye emmotoka yo ng'ayina ekiiso omuntu alinnye ebbaasi ng'ayina ekiiso omuntu alinnye ekyebagalwa kyonna mwena gye mugenda ng'ayina mugenda okutuuka mu Masaka wakati oba Ejjinja mu makati ng'emmotoka efuna accident so Yunus naye bamusesema muguno muzine ennaku ekkumi bamukwata ne bamukasuka mu nnyanja Allah n'aleeta ekyennyanja ne kimiraani Yunusu nekimutereka omwo kakati Yunusu Allah subhanahu wa ta'ala okumwanukula kwe Allahu akbar la ilaha illa Allah Allah okumwanukula okufuluma mu kyennyanja kimuwandule ku lukalu mu myezi gino
ennaku zine 10 ennaku zine 10 ennaku zine 10 buli muntu kiba aha kati bakitegeeza Yunusu we yatuuka mu kyennyanja yatendereza nnyo Katonda ekyensusso n'asaba nnyo Allah la ilaha illa anta subhanaka in kuntu min adh-dhalimin. Bamalayika abali mu ggulu n'ebitonde ebyali mu nnyanja ne ku nsi bigamba ayi Allah ani oyo tuwulira eddoboozi nga waliwo omuddu wo ayina engeri gyakola ki gyakutenderezaamu. bameka wano mu nsi abafuna ebizibu nakutendereza Katonda bagenda mu masabo bagenda kuloga bagenda kubeera nga bagenda bamwevuma essaala edduwa erina amaanyi kasite banga etendereza omutonzi kasite banga etendereza Katonda naddala mu buzibu bwonna obuzibu bwonna bw'oba ofunye mu nsi muno enyiike obulumi naye kubamu ekifaanani ekyennyanja bwe kyajja ne kimumira n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja n'ekirala ne kijja ne kimira kinnaakyo n'abeera mu bizikiza ebi okiyita kyamuzannyo nedda ye ekyennyanja kino kyavaawo era amangu ago kyagirawo ne kimira Yunus kaakati zaaliteeka za Allah oyogedde ensonga fe olwaleero mu nsi Katonda ayinza obutatumisiza kyennyanja onfuna bulungi nkufuna Allah aleeta ekizibu waliwo omusajja yaŋŋamba ensonga nti seeka njagala kwetuga yes nagamba embeera mpulira embeera egaanye ensi eno ogirabanga ennene da al ayam tafalu man tasha ogirabanga ennene naye ensi erina weetuuka neefunda nekunyigira mu kabokisi nebeera nga katuli keki kempiso ng'ate gwe kakalimu gwakalimu osanga musajja atambula awo osanga muntu nga asibye ayambadde suuti osanga omuntu ng'alina amaka kuliko ekikomera olaba muntu kuvuga mmotoka naye nga kyayitamu nga mwatudde n'akunyumiza kati olwaleero Allah ayinza obutakumikiriza kyennyanja nga nabbi Yunusu kiba kitulaga nti bw'abanga Yunusu yali mu kyennyanja Allah nekimumira Allah yagamba ekyennyanja omuddu wange oyo munterekere saagala omukole kwadde kitibwa obulabe kisoboka kubanga Allah yenanyini bitonde byonna asobola okwogera nabyo ebizibu by'olina gwe ssaawa zino Katonda abimanyi naye gwagaanyo okutegeera nti asobola okubijjawo n'okumusaba ye Katonda weyagamba nti iduuni munsabe astajibu lakum jabbanukula munoonye Yunus yanoonya Katonda mu nnaku zino ekyennyanja bwe kyawandulani Yunus kitegeeza Allah we yaddiramu essaala ya Yunus oyogedde ensonga nkulu mu nnaku zine 10 kati tuba kitegeeza gwandaba essaawa zino embeera gy'olimu nga gukuba ku ssimu damoji bawe 702 97 18 47 0702 97 18 47 ate simu eyo oba gikubako gikube ng'omanyi tugenda kusaba yes kutendereza mutonzi kutendereza Allah nga tukozesa ekigambo kye abantu bakaaba konteyina bazikutte ku URE abantu bali mu mbeera abantu bakaaba omuntu alaba embeera egaanye mu mbeera ye so bw'abanga Yunusu kuba mwaka faanani gwandaba essaawa zino mu nsi mw'owangaalira bantu baba wangalira mu Amerika tafunanga butuuze kituufu naye nga wali emyaka ngaaga ate n'okuvaayo mu Amerika okudda mu Uganda amanyi nti wakomerawo tagenda kuddayo nkufuna bulungi abantu bali mu nsi ezo ze muwangaaliramu embeera ekukutte so nkugamba dawamu lahali min almuhali tewali mbeera ya lubeerera okitegedde bulungi nnyo dawamu lahali min almuhali tewali mbeera ya lubeerera bwatyo Yunusu Allah n'amanukula ate abantu bandikozesezza nnyo mu zino ennaku 10 kuba ndebedde nga zirimu ebyamagero zirimu enkyukakyuka ennene nnyo ebintu bya Katonda birimu okubaza
namalo kitegeera ayogedde ensonga nkulu nnyo birimu okubaza oyogedde ensonga nkulu nga wobaza omugagga onoga kati ayinamu kagende mugambe kati ayinamu kamwesonyiwe ng'omukyalo gandi kati omwami wange anyize kamuleke sijja musa ebintu byakano birimu okubaza olina obubaza nti katonda ono diwe yayanukulira abasajja be munaku ekumi zino oyogedde ensonga nkulu nnyo nawe n'osabira awo Zakariya nabbi ani Zakariya yatuka mu myaka nga yeetaaga omwana wangi Zakariya ali mu myaka 8 nenga yeetaaga ali mu myaka 9 olwaleero abantu beerabidde nti n'okufuna omukyala n'okufuna omusajja weetagisa kumusaba Allah abamanyi ntujja genda mu Kampala mu Akeedi mu Wanko bo bamanyi kasoba ne ssente ofuna omukazi nago oyagala seeka Allahu akbar udaba naam bamanyi bwoba munettooke ofuna omukyala nago oyagala e Kampala ogenda funa omukyala ogenda funa omusajja mu nsi muno okubonaabonaako bakugenda okutandikiraawo okaddiwa omere n'envi nga bakubuuza udaba envi nga omeze ng'okyali ate muvubuka naye ng'omukazi yakoze atya na profesa omukwano gwange mwatiikirivu nayogera naye naŋŋamba nembuuza kintu kiki wejjusa okubanga okoze mu bulamu naŋŋamba kwali kufumbirwa kwali kuwasa nga nkyali muvubuka yaŋŋamba ebigambo bino wammanga Allahu akbar ekintu kyensinga okwejjusa kwali kufuna mukazi nga nkyali muki muvubuka kitegeeza singa yasaba osanga obuvubuka si bwe buzibu naye omukazi kwagamba okufuna omukazi saba Allah Allahumma inna nas'aluka almawadda daima Allah nkusaba omukazi gw'ogenda okumpa Allah nkusaba omukyala gw'ogenda okumpa ayi Allah omwami gw'ogenda okumpa nga laavu gy'agenda okumpa daima ya lubeerera abantu basiba abantu laavu nga za bifere abantu basiba abantu laavu nga laavu sheekhe za bifere Zakariya yasaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okumusaba Zakariya Allah n'amwanukula mu nnaku zino 10 mwe yamwanukulira zino ennaku 10 zakwanukulibwa onfuna bulungi era Allah subhanahu wa ta'ala atuuka ekiseera okumanya Allah Zakariya yamwanukula yatuuka n'amugamba n'omwana gw'ogenda okuzaala gw'ogenda okukola ki okuzaala erinnya lye ismuhu Yahya Allah yamugamba mutume Yahya Nabi Zakariya nenjagala nnyo engeri Allah gyeyayogerangamu n'abantu oyogedde ensonga nkulu nnyo singa naffe asooka okwogera naffe mu biseera bino nekimanya ayogera namwe baseeka aye kaffe engeri gye tutali nnyo kiba buli omu yeetaagayo seeka mu bulamu bwe buli omuzakizuula abantu nga balina balooya omuntu ng'alina abusanga alina dokita naye nga talina seeka buli muntu omanyi mabega abantu bagadde bagamba buli muntu yeetaagayo Muhammad Nsereko mu bulamu bwe kati kambagamba ebigambo bino wammanga mubiwulirize bulungi buli muntu yeetaagayo seeka mu bulamu bwe Allahu akbar ng'omuseeka ali open ate nga mumanyi nga si bano bo bategedde abo oyogedde ensonga nkulu nnyo kabaddiremu abantu obategeeze mu bulamu kankugambe ebigambo bino naam mu bulamu bwo buli muntu mu bulamu bwe yeetaagayo seeka nga mumanyi ng'ategeera ng'asomyeko si bano baseeka bano wamakoona nti bw'omukubidde essimu sooka oteekeko airtime lw'omukubidde essimu sooka oteekeko ez'amafuta nga seeka akutegeera nti nno gwe ye seekawe yalina okukwogerera eri Katonda yakuwolereza eryani oyogedde ensonga kano kankayiseewo abantu bagenda ne bagamba nti naawe osobola okwesabira yes kisoboka era nkimanyi oba oyina ebizibu byo naye waliwo wotasobola ate ng'ate seeka yajja okukola ki akonjagatuka n'otinga ennyo nkitegeera Katonda okumutendereza n'okumusaba naye era mulimu emitendera gyoba gwe omuntu gy'otamanyi Nabi Muhammad yagamba mu hadisi emu ti man arada oyo yenna yagala an yasalu llah ng'oyagala Allah akwanukule falyusalli nabina Muhammadi sooka osaalire
Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oluusi abamu tusaba Allah ng'oluusi ensaba gye tutamanyi. Ntera nnyo okuwa example nti olwaleero omuntu ozza omusango naye n'ogula looya onfuna bulungi n'ofuna ki n'ogula looya n'omugamba nti ddala n'akubuuza byakubuuza omusango wagukoze nti nagukoze n'akusaba ssente oba obukadde 2 nagawa miliyoni 10 nja kusobola okukola ki nja kusobola ozikuwa era n'omusango ogwo insha Allah nja kubeera nga nguwoza lwaki kubanga looya ono yamanyi olulimi lw'abalooya bali mu kooti era aba ne certificate era ndowooza obalaba nga kama nasooka okwatemu katono nnyo tugenda kukomoka tusooke tuveko mulango w'abakama waffe katono nnyo tukomewo ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Seeka naam tukulikayo mbulanga alhamdulillah era twabazanya abantu abateekamu akasente naddala King Montage Studios awe nankulabye tukuba ebifaananyi ku buli mukolo gwonna kuva kwanjula kuhinjirwa birthday party kati abanali mu graduation ate be tubikolera ddala bano ofunye lubuto n'amayumba go yagaga kuba bifaananyi gabeere ng'ogayinamu archive byonna tubikola ali no munnange n'emikwano gyange twakigulawo mu bisa bya covid nga bali bobe nga tusobola kulinnya tiketi ya nyonyi kujja kuziika wakubeerawo mikolo gy'ewaka nkoonako bukonyi nengenda ewaka nensetting ebima bikali magezi n'obeera live ng'ali ku mukolo bwana Franka okuva mu USA insha Allah wangambye essaawa n'otuuka insha Allah n'olwekyo onooba otuuse tujja kukuleeta mu kamera kubanga yalesebye obusubuzi byamaanyi nnyo container gye ziri wa URA bamaze dde okubala ebintu so kamera ate ajagala nnyo saba Allah ateke baraka insha Allah amina nobe yagala ng'oli eri kwogera abiwaka bakuwulire kuconnectinga ng'oli eri Bulaaya oba ku mawanga oba emitala w'amayanja nobeera nga alina abeewaka ng'obawulira nga ekimu ekigenda mu maaso okola ki okiraba ntumiddeko muganda nkatongole omutongole ali awo mu ggwanga lya Amerika ogamba otya muganda wange ebintu bitambula bitya Mary Flavia namulindwa nawe nkubuuzizzaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo tujja funa engeri gye tumukwasaganyamu osoyogereko naye kubanga akwagala nnyo yaŋŋambye seeka oyo twasina naye ku kiraavulaavu n'agamba seeka alina engeri gy'akuttemu awo tujja mufuna kukyazeeko tuseetige ebima bikali magezi obenga ali mu Amerika oyogera naye so nga tuzeyo ku nsonga eri ku Zakariya naye bamuddamu zino ennaku era Zakariya kyasinga nange okunnyumira ennyo mu kusaba kwe Allah n'omwanukula yamugamba omwana gw'olizaala oba gw'ogenda okuzaala ismuhu Yahya mutuumye nze Allah mutuume erinnya ni nze kennyini kitegeze erinnya Yahya yava butereevu mu ggulu nga Allah ali waddaani mutabani wa Zakariya kyovula tusabe Allah ya Rabbi atuwa abaana abalungi nfura bulungi bana basaba basabe omukyala basaba musabe sikuzaala buzaazi ngenda kwegatta kigwe sikola ekyo nga tugenda mu maaso seeka bintu birala nga 2-3 tumalirize bye tuyiga oba eby'omugaso ennyo byamakulu mu nnaku zino 10 nabbi wa Allah ayitibwa Yusuf Allah yamwanukula muzina ennaku emeka 10 Yusufu bamusiba mu kkomera kyafaayo kiwanvu era naye okusibwa kwe mu kkomera Allah subhanahu wa ta'ala yamwanukula okuva mu kkomera muzina ennaku 10 era singa oba olina omuntu wo nga bamusiba mu kkomera abantu gye bali eyo naye nga omuntu ne fayiro ye tamanyi gyakola ki jeri nga ne mu kooti takola ki tagendangayo naye nga ye ali awo bamusiba yeebuuza ŋŋenda ddi mu ki mu kooti osomanga swati Yunu essula eyo swati Yunus naddala muzina ennaku 10 ezo ate era neziba zennaku zikoze zitya ziyiseewo ng'olina omuntu wo nga bamusiba eyo essuula swati Yusufu ezitowa nnyo sheekhe
Yamanyi naddala kubasibe tokaaba bannange simanyi omuntu wange bamusibye simanyi alebeddeyo mukomera twatugende swati Yusufu yennyini gye tusoma gye basomera gundi Seggiri Nyanzi jukidde bagattako nereyo omunnyo njukira nga baseeka bamusomerawo ddwanga ssatu esebo ne Yusufu yaliko njijjukira swati Yusufu eyo abantu ab'essaawa zino muyina abantu emisango giganye muyina abantu ebintu byesibye abantu kwegamba mwewuba mu makomera ebintu bikoze bitya biganye gwe kuba ku namba y'essimu 0702 97 18 47 ekitabo Qur'an kitabo kyani kya Allah kitabullah kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala tekiremwangako mu mwezi guno gwenyini Nabbi Isa mwe yazaalibwa munaku zine 10 okutuuka ku Idi Adua Nabbi Musa era naye mwe yazaalibwa uli abannabbi ab'amaanyi abo era mu nnaku zino Allah subhanahu wa ta'ala nabbi wayitibwa Ibrahim bwe yafunira endooto eriwayo nnaku zonna endooto we yeeyamira n'agamba Allah oliba ompadde omwana njamukola ki Allah namwetera endooto era mu mwezi guno n'ategeera nti endooto Allah gye neeyamayo yennyini onfuna bulungi era mu mwezi guno gwennyini Ibrahimu we yategeera n'amanya endooto ddala ki ntuufu lunaku lwa Arafa bannaffe bana bali eri Makka ffe tugenda kubanga tusiibye kati Arafa eyo lwelwokubiri kusala ebisolo olusemberayo olunaku olukasitolo olulya nti Arafa kitegeeza nti Idi tuba tugenda kusala Idi enkeera okitegeera lunaku olusembayo ogenda ku Idi olw'omwenda kakiba kitegeeza nti bannaffe bana bali eri mugundi mu Arafa ffe tugenda kuba nga tukoze tutya tusiibye tusabira mu nnyo Katonda abantu ab'essaawa zino olunaku lwa Arafa Allah kakuggwa erisooka n'awulira naga bannange baani abansaba ani musabe bonna bakuŋŋanye kubanga omuntu bagende e Makka okumutuuma haaji oba hajati ayina okutuuka mu Arafa mu lusenyu olwo bw'otalutuukamu toba haaji oba toba ki kati abantu abagenda mu kisiibo kyo nakyo kankitereeze abantu abagenda mu umura n'olya nti oyo taba haaji oba hajati aba agenze e Makka naye aba tatuuse mu lusenyu oluyitibwa Arafa balutuukamu muzina ennaku wano nga tugenda ku Idi Adua basoma nnyo kyova tomala gatuuma mu muntu hajati haaji kati bali mu mikolo awo wali hijja hatta n'obanga oli mulwadde ambulance ekujjayo mu ddwaliro nekutuusako mu Arafa muzina ennaku kubanga oba ovudde gy'ovudde mu nsi olwadde nti ye bakujjayo atisi bakutuuseko mu olusenyu Arafa Katonda wagenda okuŋŋaanyiza abantu bonna the day of judgment awo yajma'ullah Allah agenda kuŋŋaanya awwalina abatusooka wal akhirina n'abasembyeyo ku guno omulembe Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama so ngotidde ndabanga abazimazeeyo kakati Idi kusala bisolo era lunaku lweyagenda okusala ani mutabani we Ismaila so kakati bakitegeeza abanga bandaba tunyiikire tugule ekisolo bannaye tusale lunaku lwakulya ennyama sala ogabire abantu lunaku lwakweyagala bwe kiba kyetagisa simu kugitunda gitunde osale ekisolo naye ng'omanya amakulu gaakyo abamala gasala abamu bakisusa n'asala busaza tegeera amakulu agali mu kusala ekisolo so tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateke baraka amin tusaba ayi Allah banda besaa zino mu mwezi guno ayi Allah berenga abasasulamu abayina ebizibu nsaba ayi Allah bataase abayina ebibakutte Allah berenga abita abayina ebibakaluubiriza nsaba ayi Allah abite mu bwangu buli omu kye yeetaaga mu nniya ye Allah berenga akikuwa bingi bye tulina ebitukutte oyo munyazi Mungu bonna yabita insha Allah tusaba ayi Allah byosaba Allah kwanukule Allah berenga bizinesi Allah berenga business azita byonna oba omukyala Allah mukuwemu obulungi oba musajja Allah mukola atya amukuwemu obulungi oba baana Allah bakuwemu obulungi insha Allah wala alihi wa sahbihi sallim walhamdulillahi rabbil alamin amen tweyanze nnyo tweyanze gaseka udaba bwetyo tubadde olunaku olwayo twatandise nga tugaa tuyinza oyitako mu ddogo naye tulabye manyiffe programu yaffe tevugibwa sikuriputi evugibwa
ndowooza mutonzi kituufu tuba tuli mu show ne tuwulira ate katwogere ku kino nekino so mujja tusonyiwaka ne bane Smith twayogedde ku dogo tutwale empola nga naffe tukutwala tuyigire wamu twongere okuba nga tukuuka mu nsonga z'eddiini n'okulaba tuyambiddwa tutya Ssekawuda bwe yabawadde ennamba ye nja basaba mugikozesa ebeerawo wansi mugikozese nnyo mumwebuuzeeko nze siri nnyo mumanyi naye ye lwaki mwetaaga nnyo wakimuleeta kubanga ye mumanyi tujja kuba tubayitira n'abantu ab'enjawulo tujja kubayitira ku bannamateeka tubayitire ku basawo oyongere okumanya obulamu obw'enjawulo mu ange ez'enjawulo naye kyenkugamba kiri kimuganda nga ndaba mu bulamu bwo buli muntu yeetaagamu sheeka asomyeko ategeera omuntu nkiddamu mu bulamu bwo omuntu yeetaagamu koseeka asomyeko ategeera omuntu si bano ab'okuyisayisa eno nga beenoonyeza baabo nedda aho engendo kikomya mukama atakumira mpeera bankumye tuwagiddwa oba shenetekebwamu ssente banafe aba King Montage Studios nga tusangibwa wano ennankula ye ku bitaala nga tukusaba ekintu kimu kyokka buli mukolo oyagala kamera oyagala video buli kifaananyi kyonna tugamba kimu we keep your memories jangu bambi mama ndaba senga taata kojja muganda wange gwe alinayo embaga alinayo omukolo gwonna ne ba conference jangu wano ennankulabye ku bitaala oba tukubireko ku 0702 10 anamwemu 25 0702 10 anamwemu 25 ye namba yaffe tujja kuba tukutuusako te services zaffe bulungi nnyo tumindeko bannaffe abali awo ebulenga ku kizimbe kya Prime Complex abannaffe amanyiddwa nga ba Beauty Grips bagamba mukyala gendayo obeere nga nawe ofuna ekizigo ekigenda okukumira ku mulembe n'ebintu byonna ebikwatagana n'ensusu genda ku Beauty Grips awo te side zawali ebulenga ku kizimbe kya Prime Complex awo nyinini opposite ne National Offices za National Water ojja kuba obasangawo nnyo tweyanza nnyo atakumi na mpeera bankumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.